abagenze okwekalakasa mu bya muhoozi byaggweredde mu bbaala nakwesuwa makengere era kigambibwa okuba nti bagunywedde ne batuuka n'okubeera nga bagunaaba bunaabi. Ekirwadde ky'Ebola kyegiriisa era munnange bunkenke bwennyini Museveni mu Bank of Uganda akoze enkyukakyuka. Tukyali mu bubbi bwa ssente naye enkyukakyuka Gen. Museveni amaze okubeera nga azirangirira mu Bank of Uganda. Ssemujjunganda alabudde aba NRM abakyaliisa ebijanjaalo empiso ate munnange mukyali awo naye NRM caucus yo bwe batyo bakyalemedde ku nsonga ey'okubeera nga bakyusa mu UPDF Act okusobola okubeera nga court martial bagiwa amaanyi. Tutandikirewa muganda wange ndowooza tusookere mu Bank of Uganda. Ekyo nakyo tukijjewo tusookere mu Bank of Uganda naye kansooke nkulamuseeko munnange gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo nange njebale. Teweerabira kusubscribinga ate onyige notification bell osobola okubeera nga ofuna okumanyisibwa nga tumaze okubeera nga tuwanikayo emboozi zaffe wano ku Uganda. Timo Property Consultants Limited beekwate gwe ayagala okugula ettaka, ayagala okuzimba ennyumba oba okumanya ebikwatagana ku ttaka, ebyapa by'ettaka byonna muganda wange beekwate bakubereko ennamba zaabwe bwe ziri awo oba bakyaliriko ku bibanja byabwe ku TikTok ne ku Facebook. Teekamu Timo Property Consultants Limited ojja kuba obafuna. Hillside View Apartments gye bali wali ku Kasozi Jjanyi osobola okuyita Ennamulanda oba Kitende Kajjansi n'ogenda ku Kasozi Jjanyi awo ku Kyaki. Apartments zino za mulembe nnyo zirimu buli kimu teweetaaga kubeera nga weetikka ekintu n'ekimu byonna ojja bisangayo. Amasannyalaze tegavaako ate ne wifi ya bwereere. Omusawo omukugu naye gy'ali era abamumanyi bamumanyi. Mulangidde akabanga wano ku Uganda at large ku just jangu wano onsabe ennamba y'essimu nze njikuwe. Ennamba zange weeziri awo M15 endala esembyayo 73. Omusawo asobola okujjanjaba endwadde ono ye namba wanga bonus wano ku Uganda at large abantu bange kubanga nga mubonaabona n'ebirwadde ogenda okubira omuntu essimu wali yogera naye ebbanga gamune ndi Kampala nalwala ate stroke ate biki ebyo byonna muganda wange bisobola okubeera nga at least tulwanagana nabyo mpola mpola ng'obulamu bw'ensi bwe bubeera. Kakati tugende mu Bank of Uganda. Bank of Uganda tuludde nga tukandaaliridde Gen. Museveni nga yagaana okubeera nga atubuulira gavana wa Bank of Uganda. Naye we tuli essaawa eno bwe tutyo twasemba okubeera ne Governor of Uganda omujjuvu ye yali Emmanuel tumusiime Professor Mutebire naye yafa January nga 23 era Gen. Museveni bw'atyo munnange abadde nga tavangayo kubeera nga agamba nti ekifo kino nkiwadde ono oba oli. Kakati olwo munnange Museveni kyaddaasi atubuulidde Dr. Mike Ating Ego si mupya naye kati gwawadde ekifo kino mu bujjuvu okubeera gavana wa Bank of Uganda. Ating Ego ono abadde deputy governor okuviira ddala nga 29 omwezi Ogwosatu 2020 era contract ye bwetyo ebadde erina okubeera nga expiringa nga ennaku z'omwezi 23 omwezi Ogwokuna 2025. Kale munnange Ating Ego ono yadda mu bigere ebya Dr. Louis Kasekende ono ye ate contract ye munnange ebadde teyazzibwa bujja January 2020 tebagiza bujja era bw'atyo abadde akola nga gavana nga yabadde atuddemu okuviira ddala 2022 yabadde mu kifo ekyo nga yakola nga acting. Kakati amawulire munnange ku headlines zonna Museveni amaze okubeera nga munnange amufuula gavana wa banki eno eya Bank of Uganda omujjuvu Gen. Museveni era mu bufu bwe bumu amaze okubeera nga atubuulira Professor Augustus Nowagaba ono munnange ye New Bank of Uganda Deputy Governor.
ono nno ate yazze mu kifo kya Ating Ego avuddewo kakati olwo ate ono n'akireka kati Ating Ego yafuuse gavana omujjuvu owa Bank of Uganda. Tukyali mu kunoonyereza ku bubbi, jjukira poliisi eri mu kunoonyereza ku bubbi bwa ssente empitirivu ennyo mu banka eno, era nga twebuuza nti bano bw'ati kyogamba nti balekereni badde mmanyi batandikira ku bano. Kakati ebonnaye nga tuvuddeyo tugende ku kwekalakaasa okwategekeddwa gurupu y'amahoozi aba PLU okwaggweredde mu bbaala. Bano bannange byaggweredde wali ku bbaala ya katikati, era nti baaso ne batulimba mbu nno poliisi bwe baagenzeyo ne baggalirayo bwe yabaggaliddeyo mbu ne babawa ku mwenge ne banywa. Era ky'omanyi ky'ogabula gwe bw'ogenda ewantu nga basogola mubisi era bajja kukuba mubisi, bw'ogenda nga bakamuzi ba juice era bajja kukuba juice. Naye kati bano balina kwesiwa magengere kubanga muganda wange ze koodi ze batambuliramu byaggweredde ku katikati. Naye okwekalakaasa kuno kwabaddeyo era nga ensi yonna yabadde ebeegesa amaaso mu nkola ey'okusomba abantu. Ekyo kiriggwa ddi eky'okusomba abantu okuva ebule n'ebweya bannange, kiriggwa ddi ekyokusomba abantu ebule n'ebweya. Naye ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti okwekalakaasa kwali kugendereddwamu bammemba bano aba PLU okubeera nti bavumirira paalamenti nti olw'okuba yayita omuntu waabwe mbu nga Chief of Defence Forces olw'obubaka bw'ateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter kati nga bamuyita. Era ababaka nga Derek Nyeko babadde basimbyemu nnyo olukongoolo nga bagamba barezayininge. Derek Nyeko ye yagambye nti Muhoozi alina okujja mu kakiiko ka paalamenti aka defense, oba nga ayagala oba tayagala alina okujja ng'afukamidde. Bano munnange abeekalakaase bo kye bagamba tekijja kusoboka. Naye ekyasinze okwewuunyisa, bano bagamba nti okwekalakaasa kuno tekwabadde ku ekyo kyokka, mbu wabula kwabadde ate era mbu kugendereddwamu ebintu ebirala bingi, kati ng'okuvumirira okulya engozi okulya engozi. Naye ate nga omubaka David Kabanda omu ku abo abaatuuka n'okubeera nga bateekebwa mu nkomyo olw'enguzi olw'obubbi, nga naye ayogera ekintu kye kimu. Kakati kino ne kifaanaganako nga Gen. Museveni bwe yategeka mujjukira emisinde bwe bagenda e Kololo okumaakinga nga bagenda e Kololo era nga bavumirira obuli bw'enguzi, kyokka ng'abo bonna bamwetoolodde awo bonna baabasiba nako mu makomera olw'obubbi. Naye nga tayinza kugamba oba nakubatunuulira baga nti abange begundi baakusibako koko kulya enguzi, toddamu. Akati ne Wakabanda nabo bali awo bawoza nti kakati obuli bw'enguzi obubbi. Kino munnange kiswazizza nnyo amagye ne security agencies zonna, kubanga tulaba emirundi mingi nnyo nga bakwata abagezaako okwekalakaasa ku bintu ebiriyo. Juzi gye buvuddeko mujjukira abaali beekalakaasa ku buli bw'enguzi obuli mu paalamenti ne bakwatibwa ne basibwa era looya George Musisi kino abadde munnange akitunuulira mu ngeri kwegamba eyeewuunyisa. Poliisi n'amagye bwe baavuddeyo ne bawa ababadde beekalakaasa nti olwa Muhoozi okubeera nti ate ye yakola ebintu ebitakoleka. Ekisooka nga serving officer mu magye, newankubadde nga ddembe lya buli muntu okwekalakaasa, naye ate okwenyigira mu byobufuzi nakyo tekikkirizibwa. Ekyo kiri awo. Jjukira nti bano babadde bamulinze Muhoozi ye kennyini ajja abalindinge mpaka ku paalamenti, kyataasobodde kukola kubanga ndoza naye yategedde nti kati awo ate mbasikola ki, sigendawo. Teyazze era munankukakana bo bwe bagenze ku katikati gye basanze nga already ebyokunywa enguuli bagisasudde, bwe bati munnange ne banywa omusaala ne babawa abaavudde eyo. Yonna gye baavudde babagambye nti kakati mujje omwenge gugenda kuba mungi nnyo, era bagunywedde. Naye kwegamba kino nga kyongera okulaga double standards
kyongera okulaga nti waliwo kyekubiira kubanga ensonga ze zimu bano ze bawa ate nga ne mu bo bwennyini mwe muli abaalya enguzi ababbi bakabanda ate ensonga z'okulya enguzi era ate ezaatwala abantu abaali batasasuddwa nga bavumirirwa enguzi eri mu palamenti n'okugiibudda ssente z'omusolo ne bakubwa ne basibwa kubanga George Musisi agamba n'okutuusa kati akyakiikirira oba akyawolereza abaakwatibwa ku mulundi guli nga beekalakaasa yadde nga poliisi n'amagye bo bagamba nti basiimye nnyo Muhoozi okuba nti nno baataddewo okwekalakaasa aba PLU okw'emirembe okutali kwa fujjo naye nabali tebaali na fujjo tewaaliwo fujjo lye baakola tewaaliwo fujjo naye n'okutuusa kati bakyali ku misango egyo naye ate bano bannange bo tebakwatibwako era tebaakwatiddwako embeera nga munnange bweri kwegamba eyeewuunyise ennyo oyinza okugamba nti mu Uganda amateeka gakola ku bantu bali selected groups awo wewali obuzibu tewaliiwo kubeera nnyuto nedda era ojja genda okwesanga abasirikale abapoliisi bonna nga bonna ge bawaana kati bano babadde babawadde akasente nsuubira okuba nga babadde babawadde akasente olina okuvayo mukoleze statement era y'ensonga lwaki okiraba kati oyinza okwesanga ng'omwogezi wa poliisi lusoke ng'awo talina kyayogedde ye nga ye kati ne wabaawo ofiisi omu ate n'abanga yakola ng'omwogezi wa poliisi ne UPDF nayo bwetu nti omwogezi wa poliisi wa UPDF ali official tajja kuvaayo tojasanga kulayijo baddeyo akiki nga boogera wajja kubaawo ofiisa ayogera era kati nga ku mulundi guli eyayisa ekiwandiiko nti UPDF court martial erina okusigalawo Kizza Besigye tagenda kuteebwa bwe bityo nti ng'ojja okwewuunya nti ono ye mwogezi w'amagye oba kale kwegamba mivuyo myereere era tuli mu mbeera ey'obwannantagambwako tuli mu mbeera eyatulina amagye eyo nga tuvuddeyo munnange ekirwadde eky'Ebola gwe kyoba omanya nti okusinziira ku ministry eya health batugamba nti ekirwadde eky'Ebola mbu kitandise okubeera nga kisaasaanira ddala kubanga bwe batugamba nti kati waliwo owa bodaboda eyafudde mbu ono abadde mu myaka 3 awo oba 35 oba 30 ne bagambe abadde mu myaka 3 kati tumanyi era nti ono yadduka ku medical team yali trackinga Ebola contacts mu Fumbira zone A ne B wali mu Jinja City Northern Division era nti ono yafudde obubonero kugamba obulaga nti alina Ebola oba Ebola related symptoms kati omuvuzi wa bodaboda ono yatandise okubeera nga afuna omusujja ogw'amaanyi kwegamba nga ayokya nnyo kati olwo mu kubeera nga amaze okufuna omusujja ogw'amaanyi weewunya n'atagenda kubeera ng'afuna obujjanjabi naye embeera bwetyo mbu yatandise okubeera ng'ewaseninga ku lunaku olwa Sande essaawa ez'amalega eby'emisana awo era nti omusayiro gwenda kugenda gumuva mu nnyindo ne mu kamwa n'atandika okubeera ng'asesema kino nekiraliikiriza nnyo banne era bwe batyo ne bakubira surveillance team nejja okubeera ng'eyambako era bwe batuuse basanze omuvuzi wa bodaboda ono bwe batwogera mannya n'emyaka gye batugamba nti ali mu 3 awo munnange ne bamutwala Jinja Referral Hospital omanyi kati buli waba kwegamba ekibuuzo ffe nga tukiteekawo basobodde otubuulira zooni AB Mufumbira zone AB Jinja City Northern Division naye tebatubuulidde emyaka gye mituufu tugamba nti abadde mu myaka 3 awo era n'amannya ge tebatubuulira naye bamanyi nti avuga bodaboda kitutegeddeko era mu bitundu by'ejjinja kaakati munnange omanyi bw'oba olipootinga amawulire
kitegeeza nti byoleka awo nga tobigize kati ng'erinnya ly'omuntu tolyogedde kiba kitegeeza nti waliwo ebibuuzo naye ffe munnange wano nga Uganda Atulaagi nkubuulira anti tugenda mu kalulu 2026 kakati balanze okubeera nga banoonya ba contacts era munnange Jinja City Senior Health Educator Said Kalume yakakasiza bino byonna n'agamba samples bamaze okubeera nga bazifuna okuva ku mufu era munnange bwezito zigenda kuba zisindikibwa Mulago zasindikiddwayo dda okusobola okubeera nga bategeerera ddala ekituufu kakati munnange embeera eyo Kalume agamba nti meters nga 2 okuva we bajje omugenzi gwe batugambye atemera mu gyasatu tamanyi linnya bakati bafuuyiddewo abasajja bazze n'ebbomba ne bafuuyirawo wonna nga beekapise ebyambalo mujjukira mu kaseera kali aka covid nga bwe muba muziika omuntu nga bajja buzzi n'akazindaalo nga bagamba nti omugenzi afudde korona awo olwo nga mubuna emiwabo bo baziga buzizi nti waliwo omufu saidizi eri bagera mutudde muli mu kulya akatogo kammwe akamotoka nga kajja nga abasajja beekapise ebiveera ebyeru kakati bavamu n'akazindaalo ng'omusajja ayimirira agamba nti omugenzi afudde korona kati abantu okuwulira korona muganda wange nga babuna emiwabo mu mimwanyi ayise wano olaba makooti na boarding kugenda nga zeewujja muganda wange kakati mu mbeera y'emu munnange bazze bafuuyidde awo mita 2 balina okuba nga bafuuyirawo okusobola munaawe okuavoidinga further infections era tiimu bwetyo nga ekolera wamu ne village health team abebeeramu ku kyalo kati bwe bati batandise okubeera nga ba-identifying okutegeera nti ono no babaddeko n'omugenzi bayinza okukutwala ne bakugamba nti wabadde n'omugenzi n'obuuza mugenzaani nga bagagwe kyoba omanya wabaddeko mugenzaani bannange nti ffe tukumanyi wabaddeko n'omugenzi towakana era mune nga bakutwala okukakkana nga naawe oli potential contact kakati munnange Kalume ono nga senior health educator wali ejjinja bw'atyo n'akuba omulanga nti bannange aba social media kati nga mmwe ba Uganda Atulaagi mulekerawo kuwa abantu information enfu bannange ekirwadde kitaamye temugezaako kubeera nga mugamba abantu nti mulimba eki tebiriiyo hanze just ngambye bugambi nti emyaka gy'omugenzi tebagitubuulira batugambye nti ali mu 30s era tukimanyi nti avuga bodaboda tukitegedde naye ku stage ya bodaboda situmanyi oba yo nayo gyakolera nabo tebagyogedde kubanga baali badde ababodaboda bamwogerako ate era tebatubulire n'amannya ge emyaka tebagitubuulira n'amannya ge tebagitubuulira wabula bali mu kunoonya ba potential contacts ababaddeko n'omugenzi jjukira nti era owa bodaboda abeera ne stage kwabeera katusuubire nti stage eneezuuka si mu kuwakana naye kwegamba mu ngeri ey'okubeera nga twagala okumanya akawonvu n'akagga ku nsonga ezimu naddala kati nga tugenda mu kalulu tukimanye bulungi nnyo nti COVID-19 gavumenti yamukozesa nnyo mu biseera biri era yayamba nnyo General Museveni okusobola okunyigiriza ab'oludda oluvuganya kakati kitegeeza tuba tulina okumanya buli kamu akwogerebwa ku nsonga ya Ebola kubanga Ebola kirwadde tukimanyi kyamutawaana nnyo Congo wano kati America nga ejjeewo obuyambi n'okuba nti terinaawo ttiimu eyambako ku kirwadde kino Ebola ate ekirwadde kize mu Uganda ne Uganda ekulaga ekirwadde ekimanejinga bulungi ekikutte kugamba mu nkwata ekivunzevunze bweti n'ekinyiga ne kikaaba wowe maama nnyabo ekirwadde ky'Ebola tekyaddamu kubeera nga kakati
katusuubire tetubagenda kuyingiwala 2025 tugenze mu kampeyini oba n'okubeera nga esaidi z'ejjinja kubajjukira nti waliyo abalina obululu obungi ennyo oba n'obuwagizi obungi nnyo saidi z'ejjinja eyo ekirwadde wano kivudde e Kampala baga nti kale kwegamba nga bwe mbyogera naawe genda nga onootinga bwe tugenda mu kalulu ka 2026 ne kampeyini era tujja kuba tukola ki tubiraba. Kaakati batugamba nti owa bodaboda ono gwe batoogera mannya kigambibwa okuba nti abadde relative owa Luganda olw'abalala bali ababiri abalwala Ebola era abaazuulibwa mu kitundu kye kimu munnange era nga batugamba n'abamu ku ba health workers abaatuwadde information abatayagala na kubeera nga nabo amannya gaabwe gaasanguzibwa batugamba nti owa bodaboda ono ow'Ebola mbu abadde brother w'omu ku balwadde b'Ebola era nti yabadde amuvuga ennaku eziwerako. Kakati nti niwakubadde nti ono owa bodaboda babadde bamumanyi nga prime suspect naye mbu ebyembi bw'atyo yeesulamu akambayaaya n'adduka tebaddamu kubeera nga bamulaba kasi yakitegeera nti baagala kubeera nga bamuteeka eyo mu isolation n'adduka eyo. Kanveeyo mu by'Ebola kubanga Ebola kirwadde kya mutawaana nnyo. Yinza okubeera wano nga ndi mu kwogera ku Ebola kumbe virus ezikuyita mu microphone tava bamugamba nti Uganda tulaje Ebola yamukutte buba mutute mu isolation tasobodde kusimattuka. Kakati mbadde mbategeeza nti ebintu bya court martial temulowooza nti byawedde newankubadde mwawulidde nga minisita bano uyu munsi atutegeeza nti nno ebigambo bya muhoozi neyo gavumenti tegenda kuziimuula nsala ya kkooti era bagenda kubeera nga batambulira ku nsala ya kkooti nga gavumenti. Naye kino kyebategeeza oba kyebategeeza mu kino kyekigwe muganda wange ampuliriza. Kakati kasooke nkuwe story eya NRM caucus. NRM caucus bano baasabye dda Attorney General okubeera nga atandikawo ennongoosereza ku nsonga za court martial. Ekibiina kino ekya NRM ekiri mu buyinza kaakati munnange parliamentary caucus yaakyo eno munnange bwetyo yamaze dda okubeera nga ewa okulagira balagira bulagizi bawadde ebiragiro eri Attorney General Kirewa Kiwanuka okubeera nga munnange atandika ku nnongoosereza era ng'ennongoosereza agenda kuba azikola ku ki ku Uganda People's Defence Forces UPDF Act nga baagala okubeera nga baŋŋanga ensala ya kkooti enkulu Supreme Court ruling eyagaanye kkooti ey'amagye oba kkooti z'amagye okubeera nga ziwozesa ba civilians. Kirewa Kiwanuka bw'atyo ng'alina okubeera nga munnange asengeka bulungi nnyo ensonga eno. Kakati munnange amawulire ag'omunda bano batugamba nti nno bano beevumbye akafubo era bakyevumba obufubo nti meeting yabadde wali ku State House Entebbe lunaku Lwakutaano oluwedde. Lunaku Lwakutaano bazaadde nnaku z'omwezi mmeka? Ziyinza okuba zaabadde mmeka? 7 bwe zityawo. Munnange meeting ku lunaku Olwokutaano Museveni yabaddeyo nnyo ng'ali wamu ne ba government officials abalala n'ababaka ba NRM. Olwo bano nga ekibatutte oba ekibatadde mu nsisinkano eno kwe kubeera nga bakakasa nti current UPDF amendment bill eri mu parliament ejjibwayo
kubanga wabaddewo ate ennongoosereza mu bbiiru mu mateeka ga UPDF mu Parliament already nga bwekiri kati nga baagala basooke ba withdrawing bakijjeyo kugamba mu ffumbiro nga nti okukijjeyo mu ffumbiro n'okitwala nti emmere eyo bagijje mu ffumbiro bagireete kubanga eddugala nnyo muwogo oyo aliko ettaka lingi musooke mumuggyeyo mu kiyungu mumuleete tumwozeeko ettaka wano kati mumuzzeeyo kati bwe batyo bwe bakoze nti baagala amendment bill UPDF amendment bill eriyo kati bagiggyeyo mu Parliament bagitwale olwo kisobole okubeera nga kireetera okukkiriza oba to allow for a comprehensive revisions or comprehensive revisions aligned with the Supreme Court's directives. Okitegeera jjukira nti kooti ensukkulumu njagala muwulire bulungi nnyo ebintu bino nti nabagamba nti ddolo yalinga eyeyenaaza oba anaaba mu ngalo yejjeko obukyafu nti bulemu ajejjeko naye n'alekawo baalekawo emiwaatwa nti musobola okuyita wano ne mujja butereevu ne mufuna obuyinza bwe mwagala obuyinza bwe buli naye mukole bwe muti ezo provision yaziwa era Museveni n'agamba kasita baagambye bwe bati tujja kuyita wano na wano na wano kati kyekintu kye bagezaako kubeera nga bakolera ddala okiraba era y'ensonga lwaki bali omusi yatugambye nti tebalina kintu kye bagenda kukola nga kiyisa olugaayu mu kooti ensukkulumu kubanga yo already yabawa go ahead bino bamala kubiteesaako muganda wange era bwe batyo bano batutegeezezza nti ennaku zombi zaabadde 7 kituufu mbadde mutuufu olunaku olwokutaano bwe nkibazibazimu wano mu bwongo mpolampola mwezi gwa 2/2025 bwe batyo bannange ne beesogga State House entebe jjukira nti guluba okuyingira wali ate eri ebbaasa eba nzito abagezi okuteesa ku nsonga eyo ebbaasa eba nzito kakati munnange nga balina okubeera nga bakkaanya ku UPDF amendment bill essaawa eno eri mu Parliament nga baagala eggyibweyo bino byonna tubifuna kuva kwani tubifuna okuva eri Government Chief Whip Dennis Hamson Obua era yakyeyalinze meeting eno munnange kati ko kaso kusalawo kyaddiridde ensala ya kooti January ennaku z'omwezi nga 31/2025 Supreme Court apo yasalawo n'egamba nti General Court Martial terina buyinza kuwozesa ba civilians era munnange kukwakana nga bweti emisango gyonna egiriyo mu Court Martial egamba nti girina okubeera nga giggyibwayo bo nga balayira nti nedda Dr. Kizza Besigye niwe munaakola mutya tagenda kubeera nga ateebwa ne Lutale era bagamba nti Lutale yekka ye civilian ne Dr. Kizza Besigye musirikale kubanga mbu bano babeerawo ku reserve bwe bali bwe baatugamba bino byanyima n'ayomba kakati munnange bano ababaka ba Parliament balina ebintu bye bakkaanyizzaako abagenze mu State House ennaku z'omwezi nga 7 nnaku 25 okusobola okuteesa ku nsonga ze baagala okubeera nga bakwasa Attorney General omulimu gwe baamuwadde Attorney General abakane nagwo kiriwa kiwanuka kwegamba nga baagala okubeera nga bagomya ensonga yabwe tisitebwe bagenda mu amendment bill eyo mukola ennongoosa mu mateeka aga UPDF bagenda kakasa nti buli kimu kisengeke bulungi nnyo era tebagenda kubayawo kwegamba kyansi yonna yakubeera nti bwe bagenda mu kooti babawaabira buli kimu ne kifa bwe kityo kakati bano bagamba nti balina okubeera nga batunuulira ebintu ebiwerako era nga muno mulimu n'okubeera nti nno UPDF erina okubeera nga eyapointinga ba lawyers abawererako ddala waliwo olwoyo omugwe oli omukambwe omwezi gwennyugwe nalaba tulaba musango gwa Besigye oyo abalemesa buli kimu kakati bano bagamba nti kitegeeza bamaze okubeera nga bakitegeera nti balooya baabwe boogera nga abatali profession kugamba oli ajja nga azze mu lutalo ajja anyumye yeetaddeko amayinja yenna
era ayogera yenna n'okuduulaaduula tekijja kusoboka gamba nga bw'otunula olaba Mugabe Freeman nga omulamuzi wa kkooti ng'oggyeko ekyokubeera nti Museveni ye mulamuzi ono aliwo nga kifaananyi naye nga ne looya ate alabika ate oba oli awo ayogera nnyo ne Museveni era nga yamuwadde ebiragiro nti temukkiriza kino kale kugamba nti baagala nti bateekeyo balooya abawererako ddala ndowooza kugamba bagizeko gifaananyaganya kkooti y'abantu era erina okuba nga erina ba professional legal representative oba kugamba abaasoma nga baasoma representation erina okuba nga y'abantu abali professional naddala ba lawyers okuva mu UPDF bennyini kubanga abo babeera batambulira ku njiri yaabwe basobole okubeera nga munnange basaavinga mu judicial roles kakati era nga batugamba nti kokasi eno bwetyo yalowoozezza nti ku kyokubeera nti nno wabaawo obwenkanya era n'obwangu mu kooti masho nti kireme kubeera kwegamba nga eringa kiremya emisango tegitambula abasajja boogeza buyinza nnyo boogera nga bannannyini nsimbu kati ekyo balina okuba nga bakikola ki bakiddirizaamu kubanga mu musango wa Besigye guziikudde bingi nnyo era bano bagamba nti bwe baba bakola ennongoosereza zino balina okukakasa nti ekigambo Owiny Dollo kye yayogerako nti kooti masho eno kugamba ebintu byayo byakubeera nga kugamba bikwasaganya mpisa mu magye kugonjoola buntuntu gundi musiiwufu wa mpisa nga bwe nabategeeza nti gundi yakutte ku kabina k'omukyala wa boss baamulabye kati kooti masho ng'ekijja lwaki wakutte kabina ka mukyala wa boss wo bwe bityo kati bano bagamba nti balina okubeera nga mu nnongoosereza kooti masho bagiweera ddala obuyinza bakijje kugamba ku ekyo just ekyokubeera nti nno tribunal erongooso etereeza emirerembe emitonotono oba obusongasonga obutonotono etabaganya mu nsonga z'empisa mu magye aga UPDF kati baba balina okuba nga bagiweera ddala obuyinza kwegamba nayo ng'esobola n'okugamba nti gundi ku kalabba wakati ebadde esereka abantu ku kalabba waliwo gwe baasereka kalabba nno oba baamu kye kati bannamutta naye ndowooza kati alya butaala agamba naye munnange anti bagamba kyotanala tokyesonga ettuka babeera bakoze ekibaali tutte oyinza ogamba tokirya ngenda ddirirako buli Krismasi ogenda okuyitayo maama nga waliwo eyali yunjizza edda kakati munnange nti amendments bagenda kubeera nga bazikwasaganya era nga biiru eriyo kati essaawa eno ey'ennongozesa mu mateeka ga UPDF baagala basooke bagiggyeyo kati olwo bateekemu kugamba bateekemu ekintu ekyawamu ekigenda okubeera nga kimaakinga n'ensala ya kkooti nga kkooti bwe yawabula nti kkooti ensukkulumu kinkiddamu kikubuli nti yawabula buwabuzi bano muyinza kukola mutya kati mugende mukigumye ekintu kyammwe kuba musobola okugenda okukikola ki okukyongeramu amaanyi kakati munnange nti era bano baakuddamu mu extraordinary NRM caucus meeting singa Attorney General anaaba amaliriza kati olwo babutuule balabe bagenda kuba babiteesaako ki olwo munnange tugende mu Parliament tukole ennongoosereza eri okukakana gwe ampuliriza tugenda kuba lunaku nga nalwo lutuuke nawe tugamba kooti masho kakati muganda wange kooti masho munaagiwulira ensuuse n'okuyambako ku kooti nti mu civil courts mutuyambe mutuleete gundi emisango twagala kugamba emisango egi bwe muba muyina emisango mingi egimu mugisindikeko eno